kulisaayo mu kalulu gye tubadde abampadde obululu bwammwe obungi obwe butyo Oluganda nasiimye naye okusinga bannabusiro East mbeebaza okumpa obukulembeze bwammwe okumala ebisanja bisatu emyaka 15 gye mutawangako muntu mulala mwebale nnyo mwebalire ddala era ngenze siina lufunyiro ku mutima gwange ku lwammwe okukyusaamu omusalawo okulonda omubaka omulala kwabadde kusalawo kwammwe bigambo bya Honorable Medard Ssegona ng'awa acceptance speech oba ng'awa okwogera kwe okwasembeddeyo ddala ng'omubaka w'abantu ba Busiro East era wano yabadde asiibula n'essekusiibula yenna ng'akkiriza ebyo ebyavudde mu kulonda oluvannyuma lw'okuba nti yakubiddwa akalulu n'enkoona n'enywa era ng'ekisanja kya 2026 Parliament eddako Honorable Medard Ssegona togenda kubanga omulabako nno eyamukubye akalulu ye mukulu amanyiddwa nga Magoola Emmanuel ono nga ye yasimbibwawo mwana mulenzi Mathias Walukaga oluvannyuma lwa Walukaga okufulumizibwa akalulu kano Walukaga n'asemba Magoola okujja abbinkane ne Ssegona Magoola yafunye obululu 3.5 Ssegona n'afuna obululu 1,405 bwokka kati nno video eno mukwano gwange ngenda kubanga nkulaga ababede abanene bali bafuge abanene mu gavumenti ngamba mu Parliament wabulanga bwe twatuuse mu kulonda babasimuddeyo oba bagudde ekigwo Semagwo Sadida omukulu gwolaba ku screen ye Honorable Semujju Nganda ono abadde MP wakira municipality okumalira ddala ebbanga gwanvu akalulu naye bakamukubye ne Ssekukuba yenna nnaani yamukubye oba yajje Semujju Nganda mu Parliament ye mukulu amanyiddwa nga George Musisi ono munnakibiina ki NUP era nga yajjidde ku kaada eya umbrella abantu bakira municipality bagambye nti Semujju Nganda sebo kyotufuzeeko kimala oba kyotukulembeddeko kimala wabula bangi basaliddwa nnyo Semujju Nganda nga bangi bagamba nti Semujju Nganda abadde musajja amaze akabanga mu Parliament era ng'ebintu bya Parliament abadde yabikuguka nga yabitegeerera ddala kati no George Musisi mu bigere bye mweyaze omukulu omulala era yakubiddwa akalulu ne Ssekukuba yenna yeweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga okuba wali nnyendo mukungwe omukulu oyo abadde nga ayogeza kitiibwa era omumanyi musajja ateerya ntama era nga n'ebigambo bye si ye muntu gw'ojja okwekwenyakwenyako omukyuse Honorable Mathias Walukaga Honorable Mathias Mpuuga yakubiddwa akalulu ne Ssekukuba yenna era mu Parliament eddako togenda kubanga omulabako omukulu yakubye Honorable Mathias Mpuuga akalulu ye mukulu gwolaba ku screen amanyiddwa nga Javiira Sebina Lubowa nnyendo mukungwe ewabadde wasibuka Mpuuga kati Parliament eddako ogenda kubanga olaba omukulu Javiira Sebina Lubowa era nga kaada ya NUP kwe yajjidde omukulu omulala eyakubiddwa akalulu ne Ssekukuba yenna omugalatiya Honorable Abed Bwanika ojja kujjukira nti ekimanya kabonera omukulu ono gy'abadde afubutuka infact ekifaananyi ekyo kyolaba lwali lunaku lumu yawemukira omukulu Bobi Wine mu maaso ge n'amugamba nti ffe twatandika ekibiina kino lwaki mutusibyeko embeera embi n'ebiringa ebyo era munnange ono bwe yeekandaga n'ava mu kibiina ki NUP n'agenda ne yeegatta ku mukulu amanyiddwa nga ow'ekitiibwa Mpuuga ne bakola ekibiina kyabwe kimanyiddwa nga The Democratic Front. Abed Bwanika baamukubye akalulu infact Abed Bwanika yakutte kyakusatu bintu byabadde bizibu omukulu yakubye Abed Bwanika akalulu ne Ssekukuba yenna yoyo gwolaba ku screen amanyiddwa nga Kuteesa Patrick munankyukakyuka so kimanya kabonera erina MP omupya and that is none other than Kuteesa Patrick so Abed Bwanika bamufuumudde era akalulu bakamukubye kati a new surprise oba omuntu yasinze okubanga surprisinga bangi nnyo era ono abadde tasuubirwa kubeera nti abantu bajja kulonda aveeyo
bangi baadde basuubira nti ye yalituuka n'agamba nti bannange abantu b'e Nakaseke mbasiibudde. Honorable Paulson Lutamaguzi ebintu byazze bubi nnyo. Honorable Lutamaguzi okuva e Nakaseke wali constituency ye ya Nakaseke South baakubye Honorable Lutamaguzi akalulu era mu Parliament kizibu nnyo kyakukkiriza wabula Parliament eddako Honorable Lutamaguzi togenda kumulabako. Omukulu yakubye Honorable Lutamaguzi akalulu bangi bakyebuuza nti yaani ye mukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Charles Kawuma Nsereko. Ono nno yabadde ku kaada y'ekibiina ki The National Resistance Movement ye yakubye Honorable Lutamaguzi akalulu ne Ssekukuba yenna. Ojja kujjukira nti Honorable Lutamaguzi abadde kyajje yeegatte ku kibiina ki NUP era ojja kujjukira emyezi gibadde ndowooza ng'etaano. Kale emyezi ng'etaano mukaaga bukya ayanjulwa ekibiina kya NUP Honorable Lutamaguzi yakubiddwa. Omukulu omulala yabadde yeesimbyewo omusajja owa poto koko awulokoto in yopoho omukulu amanyiddwa nga Dr. Mukasa Mbidde oba Dr. Fred Mukasa Mbidde yabadde yeesimbye buweekulaawo. Omusajja asala akasige ne kanyuma n'asala akaccano wano akantu wano kalevo nga we kake. Musajja ali smart ate ayogera oluzungu olutenkanika. Abantu beebuweekula tebaatunuulidde luzungu lwa Honorable Mukasa Mbidde. Bamugambye no, we don't want much English, we don't want much English here. Honorable Mukasa Mbidde naye teyalondeddwa. Sooka owulirize ebigambo bino. Ekintu ky'okutiisa omuntu gikaadi ekyamazima siri omu kuba kitya edda nze nkola kituufu totyatibona ku makaadi ekibiina kimanyi ndamu kiri totyatibona ku makaadi nedda si kitya. Abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tetunayingira na byabufuzi. N'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe lwaki nteekateeka omukolo gwe tobeera mwenkanya omaze kwogera bino ate kubanga oyagala ani ababeera mukwano gwe. N'ekirala bw'obanga gw'olina obutakkanya n'omuntu tonnyingiza, don't recruit me, tonnyingiza mu butakkanya bwo. Bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonnyingiza mu bukyayi bwo. Mukyawe nga ggwe nze sigenda kukyawa muntu nga mukwano gwange kubanga omulala naye amukwano. Ebigambo ebyo bangi balowooza nti byakosa nnyo omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala Ntwatwa. Omukyala ono ojja kujjukira nti yeeyawula ku kibiina ki NUP oluvannyuma lw'okuba teyakyeyawulako yabadde nakyo naye tebaamuwa kaadi. Wabula yayogera nnyo ebikontana n'ekibiina omwalina okuwagira Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ate ono nga yalina okugugula n'akulira ekibiina kino. Joyce Baagala baamukubye akalulu era mu Parliament ya 2026 togenda kubanga omulabako. Omuntu eyakubye Joyce Baagala akalulu ne Ssekukuba yenna si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba. In fact abagoberera ebyobufuzi bya Uganda Judith Nabakooba ndowooza mumujjukira bulungi yaliko omwogezi wa poliisi. Yes, yaliko mu poliisi ya Uganda wabula n'aresigninga n'agenda mu byobufuzi. Ono nno ye yakubye Joyce Baagala era nga yabadde ku kaada ya NRM ekitegeeza nti sayidi eyo kati ekifo ekyo kyavudde mu mikono gya the opposition ne kidda mu mikono gya NRM. Omukulu gw'olaba ku screen ye mukulu amanyiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo. Erw'emiyaga awo waddewo ensasage naye baakubye Honorable Theodore Ssekikubo akalulu nga talina nabweyenyenyezaamu. Omukulu eyakubye Honorable Theodore Ssekikubo akalulu ye General Emmanuel Rwashande. Okumanya yakubye munne akalulu General Rwashande yafunye obululu 2,300. Obululu 2,300. Honorable Theodore Ssekikubo n'avaawo n'obululu 24,000. Omanye okubeera nga onaafuna 2,000 nga ne bw'ogamba ziri 3,000 tuziggyeko kwega yamukubye ebitundu 150 ku buli 100. Then waliwo omukulu
abadde amaze mu Parliament emyaka 25 bweddu nga yakulembera abantu ba Bugweri County. Omukulu gw'olaba ku screen ye Honorable Abdu Kantuntu. Bakubye Honorable Kantuntu Akalulu ne Ssekukuba yenna. Oluvannyuma lw'emyaka 25 ng'akulembera abantu ba Bugweri County, waliwo omukulu amanyiddwa nga Sadala Wandera. Gw'olaba ku screen oyo ye yazze n'asigukulula omukulu amaze mu Parliament emyaka 25. N'amuteekamu bw'ati, n'amusigukulula, n'amugamba nti Honorable Abdu Kantuntu daka ebbali nange nkulembere. So omukulu Sadala Wandera ono nga munakibiina ki NRM ye yasigukuludde omukulu n'amugya mu ntebe. Wakati ng'ebizibu bikyagenda mu maaso n'okuba nga bijjudde ennyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi, wakati nga waliwo n'abantu abattiddwa ewakaawe, ate ebintu byazze bubi ne mu kalulu ke yabaddemu. Honorable Muwanga Kivumbi okuva wali e Butambala baamukubye akalulu ne Ssekukuba yenna. Wakati ng'akyali mu kunyolwa olw'abantu be abaafudde, ate era Honorable Muwanga Kivumbi mukadde ke kamu n'akalulu kennyini kamukubiddwa. Omukulu eyakubye Honorable Muwanga Kivumbi okumusiiguukulula n'amugyayo mu Parliament, ojja kujjukira Honorable Muwanga Kivumbi ye Deputy President Buganda wa NUP. Bamukubye akalulu era nga yakamukubye yogolaba ku screen amanyiddwa nga Eliasa Mukiibi. Eliasa Mukiibi yeye musajja nno yabadde ku independent, talina kibiina kye yabadde ayimiriddeko we yajjidde. Yakubye Deputy President wa NUP mulambirira akalulu. Kati ku screen omukulu gw'olaba ye Honorable Basaalirwa, abagoyinza okuyita Honorable Asumani Basaalirwa. Ono yagenda mu Parliament nga yaliko obuwagizi bwa munakibiina obuwagizi wa NUP, era nga bwe yali ayingira Parliament NUP yamuwagira nnyo ne Bobi Wine n'amunoonyeza kalulu. Wabula bw'atuukayo yafuna obutakkaanya ne bannakibiina ki NUP. Ojja kujjukira nti musajja ye President era akulembera ekibiina ki Jema ekikozesa akabonero ako aka minzaani. Omukulu Honorable Asumani Basaalirwa bamutadde ku minzaani wali e Bugiri Municipality. Bagenda omuteekako ne bagamba gwe twasindikayo ku minzaani kuno we tulaba tawera bulungi, bamukubye akalulu. Baganda bange Honorable Asumani ali ttale. Omu ku basajja still ababaddewo mu byobufuzi era abaddeko mu Parliament akaseera, newankubadde nti yafunamu okutaatagana awo yasibibwa ebbanga eryo n'ebiringa ebyo, era nga kyekimu ku kyabadde agamba bannamakinde West nti bannaye munnonde olw'ensonga liri ebbanga nalimala mu kkomera ne Honorable Segirinya Muhammad. Honorable Alan Ssewanyana bamukubye akalulu mu Parliament taddayo. Ani yakubye Honorable Alan Ssewanyana akalulu? Ye mukyala amanyiddwa nga Zahara Mala Luyirika. Ono nga yabadde ku kaada y'ekibiina ki The National Unity Platform. So Zahara Luyirika yakubye Alan Ssewanyana akalulu ne Ssekukuba yenna. Era wetwogerera Alan Ssewanyana 2026 tojja kubanga omukubako liiso lyo, tojja kumulabako mu Parliament. Kale katugende kuba ministers bebakubye akalulu nga bano babadde ba minister era nga bebakyali ba minister, wabula nga bagenze mu kalulu babakubye ne Ssekukuba yenna. Oli ku YouTube channel yagaliwo omukwano gwange, bw'oseguka n'ova wano simanyi watuufu woba osazeewo kubanga ogenda. Omukulu gw'olaba ku screen ye Minister of State for Trade Honorable David Bahati. Ono mu bitundu bya Ndolwa West eyo gye yakubiddwa akalulu. Ye Minister wa government ow'ensonga eza trade nkize ntya ez'ebyobusuubuzi.
minisita bamukubye akalulu ne Ssekukuba yenna. Ojja kujjukira nti ono ne mukamyufu baali bamukuba kati n'agamba kagende abeerenga independent. Mutaayi wange kalulu bakamukubye. Kati omukyala gw'olaba ali n'omukulu Jimmy Yakena, omukyala oyo ye Honorable Betty Amongi, ono nno nga ye Minister of Gender, Labour and Social Development. Bamukubye akalulu ne Ssekukuba yenna. In fact eyamukubye akalulu minisita munne minisita w'ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga Honorable Jane Ruth Acheng ye yakubye Honorable Betty Amongi ku kifo kya bwa woman MP side eyo. Okategedde bulungi era ensonga tezatambudde bulungi n'akamu. Kati bwe tuvaawo nkugambe tukyatunula ba minisita. Omukyala gw'olaba ku screen yoyinza okuba omujjukira bulungi, Agnes Nandutu NTV. Ono yaliko State Minister for Karamoja Affairs, Honorable Agnes Nandutu. Bamukubye akalulu. Bamukubye akalulu. Era nga ono kumukuba akalulu mu Bududa district side eyo yabadde yeesibye ku kya Bududa woman MP. Eyamukubye akalulu ye Agnes Huma. Kasita bonna banna Agnes munnange. In fact Huma yafunye emidulu emitwalo 2, Agnes Nandutu n'afuna gumu 8. Nga bamukubye na difference ya 200 zokka bwe ziti. Kati omukulu gw'olaba ku screen ye government chief whip. Abagoberera Parliament muyina okubanga mumumanyi, Honorable Hamson Obua. Bamukubye akalulu. Honorable Hamson Obua yabadde yesimbye Ajuri County eyo akaluje katabukidde. Kugambye ono government chief whip. Mumanyi bulungi ensonga nga bwe ziba zitambula mu Parliament. Abagobera Parliament bobanga oli muntu alaba agaliwo eno information tugiba wange nkya neggulo. Akwebiseera ebisinga munayi mwe mubeerawo temwagala goberera agaliwo. Kati gwalaba ku screen ye Honorable Frederick Gume Ngobi. Ono ye Minister of State for Cooperatives. Bakubye Honorable Minister Frederick Gume Ngobi akalulu. Yabadde yesimbyewo Bulamoji North West eyo. Ne amakati gwalaba agaliwolooza ba minisita bano kiki ekyandibanga kyabakubiza akalulu. Olw'ensonga nti minisita abeera n'amaanyi, abeera n'obusobozi okutalaga ekitundu, n'okubeera nti abantu abasaba babeerenga ensonga z'akalulu bamuteerawo oba bamuyirawo omubiri. Kati gwalaba ku screen ye Minister of State for Primary Education, ono ye Dr. Joyce Moriku Kaduchu. Honorable Minister gwolaba ku screen Dr. Joyce Moriku Kaduchu bamukubye akalulu mu district ye Moyo. Ojja kujjukira ne mukamyufu KNRM Dr. Joyce Moriku Kaduchu baali bamukuba. Kati najjanga independent muna NRM Benedetta Chandya Kodili yamukubye akalulu. Wabula yayise watono nnyo. Benedetta Chandya Kodili yafunye gumu kitundu. Honorable Minister Kaduchu nafuna gumu 4. Esegeza nti yamusinzeko obululu nga 9 just bokka bobango baze n'obwo obugwamu. Kati gwolaba ku screen ye Minister of State for Foreign Affairs oba Regional Affairs, Honorable Minister John Mulimba. Ono naye bamukubye akalulu. Bitundu bya Samya eyo Bugwe North Seat eyo gye abadde ayagala. Honorable Minister ow'ensonga z'ebweru wabula batekako mu bracket Regional Affairs, Honorable John Mulimba naye bamukubye akalulu. Bwe tuva waawo Honorable gwolaba ku screen nkakasa bulungi nti ye wali omulabyeko oba wandibanga omumanyi bwobanga ogoberera still amawulire. Onono ye Honorable Henry Okello Oriem.
Minister of State for Internal Affairs bamukubye akalulu. Yabadde yesimbyeyo mu Chua county eyo era nga yamukubye yabadde John Calvin Okoya oba John Calvin Okoya yakubye Honorable Minister Henry Okello Oryem era nga ebintu tebyatambudde bulungi n'akamu. In fact Honorable Oryem yafunye obululu 1,200 then Okoya n'afuna obululu 1,400. Ekitegeeza nti oli aba yamusinzeko obululu 2,000 wetuba nga tetubaze nnyo bugwamu. Kati wetuba awaawo ono minisita ndooza mumumanyi bulungi Honorable Beatrice Anywa ono nga ye State Minister for Environment oba Minister w'ensonga ez'ebyembeera bwetubeera na biki mu Kitugu municipality yabadde yesimbyewo ne Dennis Onekalit Amere. Dennis Onekalit Amere yakubye Honorable Beatrice Anywa ku bululu 6. Dennis yafunye 6, Honorable Beatrice Anywa n'afuna obululu 15,000. Ekitegeeza bamusinze obululu 9 ku 10 bwe tuba tetubaze bugwamu. Kati bwe tugenda mu Kyeku East County Minister w'ensonga za Karamoja oba Minister for Karamoja Affairs Honorable Peter Rokeris gwolabaawo bamukubye akalulu. Eyamukubye akalulu ye Stephen Elokul Stephen Elokul Elokol ye yamukubye akalulu ne Sekukuba yenna. Ono ye Minister w'ensonga ze Karamoja Honorable Peter Rokeris naye bamukubye akalulu. Kati bwe tuva awaawo oli abeera Minister for Karamoja Affairs kati atono omukyala gwolaba Honorable Florence Nambozo ye State Minister for Karamoja Affairs. Oli abeera Minister ajudde for Karamoja Affairs then on State Minister for Karamoja Affairs Honorable Florence Nambozo esironkaawo yadde yesimbyewo nga omukyala anakiikirira abantu beeyo Sironko District Woman MP bamukubye akalulu. Kale okusinziira ku video eno nga bw'ogirabye gwe muntu ki gw'olabye gw'ogamba nti ono bannange badde sisuubira nti abasajja abanaamukuba akalulu bannange bakuba akalulu gwani kuba enkulaze wano gwe wabadde tosuubira kuba nti basobola okumukuba akalulu era ani gwe wabadde osuubira nti ono ne bwakola atya wali yakola bwati na bwati kati wano yadde tayitawo. Teeka mu comment section awo tulabe. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi
Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 bebannaffe aba Alson Painters UG aba Seddi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.